nawulidde ndi n'omukenkufu Tamale Mirundi ne bamufulumizza. Bana abasajja enziba gye babbyemu eggwanga. Bannayuganda bwe mulimanya enziba abasajja bano gye babbyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ku streets za Kampala. These vampires have successfully looted this country. For the last 34 years, there's nothing tangible they can show apart from looting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda. Basooka nze n'emivule ne banfulumya ku radio wano akabuuza. Mujjukira? Netandika program ku NBS okubayita The Eagle. Nagikola omwezi gumu netandika okubeera must watch. Ompulya. Naffe nange ne banfulumya. Kuba nayogera ku Gabbi. Era muganda nkaliisa nandaga nti waliyo abantu abatalina kwogerwako ne mugamba nze bwe mba nkola show wano sina gwe sogerako okuggyako Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Ne nfuluma kati ne Murundi bamufulumizza. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda. Gana Agabbi gayina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them mwetaga uprising mwenna bannayuganda mwimuke. Kino kakibabuulire. Bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Gashumba, lwa Bobi Wine, lwa Tamale Mirundi, lwa Dr. Kizza Besigye, lwa Mao, mbasekeredde. Mbasekeredde. Gana Agabbi. Mwe singa mumanya abasajja be babbye eggwanga lino. Bano abajjanga abanunuzi beenunula babbye eggwanga beyond repair. Eddagala lirimu. Temulowoozaayo mu akalulu kagenda kununula Uganda muveeyo twerwaneko. It's now or never. Muganda ngero kwago yabagandi bajooga. Abasajja bajooga bano. Teka nkubulire. Babbye buli sente eri mu ggwanga bano. Nkedde ku makya nva ku working out. That's what I do first thing in the morning. Mba ningo stress yaba nababbi. Mugamba mutyambo temwagala kusasula bad black. Mbo buli muntu yali volunteer. Stupidness of the highest level. Volunteer waki. Mu Uganda projects ezimwe zifunye sente zifunye funding ye COVID-19. Sente zo muzitekawo. Musasula omukazi sente ze. And to me, teri muntu akunze bannayuganda naddala banne bamalaaya nga bad black. Ne muvayo ne mugamba she was a volunteer. Kuki nga volunteer lingira kuki? Mumuwe sente ze. Mwabali mu project za COVID-19 tumanyi what you own. Hotelu za musuza abantu. Ezimu hoteli muzisasula nga temulina mulwadde asulamu. Tubimanyi. Mwemuloza situtegeera. Kati ng'ekirala kino. Ekya Yusufu Balirino. Omwana yakoledde CBS I think for the last 20 years. 2005 na organizinga Villa Maria Youth Cup. Jeno Salimu Sale yali omugenyi omukulu. Jose Chameleon yali performing guest. Omuntu yali reporting emizannyo egyo from day one up to the end it was Yusufu Balirino of Uganda. Era namujjanga ku CBS ngena naye Masaka. Mugamba omuntu atabakoleranga. Sebo Katikkiro wa Buganda gwosiba ogamba mbuno obwerufu. Obwerufu buliwa nga Balirino tasasulwa. Omusajja mu mbeera gye mulaba gyalimu. Bwerufu kibwe mwogerako. Bwe tuvayo ne tubyogerako ne mugamba mu Gashumba alumbye Obuganda. No! No, bwe nabyogerako ne mugamba ati numbye Obuganda. No! Tibabalimba. Nze ndi very calculative nga njogera. Very calculative. Who doesn't know? Ani atamanyi Balirino of Uganda nti mukozi wa CBS. Ani atakimanyi? Akasajja mu mbeera gye kalimu kulajana. Temusobola kawa sente zaako. Mweyita beerufu. Bwe tubyogerako Gashumba atulumbye. Nze nga nkyali mulamu. Omuntu yenna anyigiriza abantu in any form. Tujja kukyogera kati ekitabo ekitukuvu Quran kyo kyenkyagala kigamba nti ekintu bwato kyagala kyogereko. Bwe kiba kikulemye okwogera kirwanyise. Bwe kikulema okulwanyisa kikolimire. Do something mwe bannayuganda mubeereko kye mukola. Nze radio bazingobako ne TV. Ne Tamale Mirundi ne bamufulumizza. Muganda wa Kasirye Gwanga yafa ani agenda obogerera. Kiri deliberate betaga a stupid docile society sirise. Mukozese every tool gye muyina okwerwanako. Eno Uganda gye tulwanirira si ya Besigye, si ya Bobi Wine, si ya Mao, si ya muntu, si ya Mirundi, si ya ngifena yaffe. Ngenda kola lives nyingi I think this week. Bintu bingi bembadde ndaba nenga ndi terribly busy. Bad Black yakolera bwerere. Kuki? Mwenga muzimbye Kampala yonna mugimazeewo.
mugeza amagulu gonna mugeza obubina mulinganga enjovu olwa sente ze mufunye mwayina ki before 1986 mwayina ki mwali baavu balunkusi abawedde emirimu mwayina ki mutulage kye mwayina before 1986 temwagenda mu nsiko kununula gwanga mwagenda kubba era mulibbye barakana shuwa buli muntu aparticipate ze mukubbe gwanga lino mujja kisasulira one day. We cannot allow this country to be administered by a few vampires who run in this country now. Mubye buli wantu, mubye mu URA, mubye mu UNRA, mubye mu Ministry of Finance, mubye mu KCCA, mubye mu Civil Aviation, buli wamu mubba bubbi, temwina kye mukolera bantu. Emyaka 34 mu buyinza, government ekyagulira abantu mu radio mu kyalo. Nga bakitaffe 1970s, bavanga Masaka ne bajje kampani ne bagula a brand new car, bakitaffe. 34 years mu Uganda, 34 years bumugulira abantu mask ya siringi 10,000. Bwebanga society tesobola kwegulira mask ya siringi 10,000, then there is a leadership crisis. Mwavuwaza abantu to the extent mubawo obuwunga, lwaki mumpa obuwunga, lwaki mumunsalyawo kyendya? Mwe tuli basiru fenna 34 years gavu abantu tebasobola kwebeezaawo n'ogamba nti okuza abantu Yesu agenda kudda ku nsi mukyalimba abantu mubagulira enkumbi zine z'omugongo 34 years in power 21st century abantu bakyalimisa obukumbi ate kamba bulire tewakyali muntu alina monopoly ku bantu teri radio TV station owning abantu bawuliza program nze sina show name gye ndimu ku radio TV nenyina abantu abawera million following ate kino kanti babuliyemu abanyonyonsa abakosa radio ne TV otuonoona lulimu alina monopoly nga UBC bwe batayogedde kintu teri akimanya New Vision bwe batawandise muntu teri akimanya kati buli muntu nsinzira wano wendi nenkasuka ensi yonna neewulira Pukiri tekyali CBS bwe batempadde program ennaku ezo yamala wiiki 3 ng'ekunga abantu kunkolako obulabe nakunsosola honestly radio station inomala 3 weeks mukunga abantu bankoleko obulabe naye twali tubalinze era tukyabalinze baba mujje tukyabalinze twali tubalinze nga Christmas tubalinze nga abaddu ba Allah be balumba yidi it's unbelievable radio station ne mukunga abantu bambule bankoleki nsula ku mizigo gyabwe buli kyennyina nyina ekyapa kyakyo buli kyennyina kitange tyazikibwa ku ttaka lya Miseni yazikibwa ku ttaka lye mumbole munkoleki dirwe mundaba mu meeting zebika dirwe muzindabamu eneddira nte ye Rwanda ezireza amayembe si buno butubukala majjo obuyembe obumbi Sebo Katikkiro wa Buganda wayingira office ng'ogamba obwerufu sorting ensonga y'abalirino this is unbelievable a poor man by like baliruno nadda ku TV ku social media okulajana mutuswaziza nnyo Tamale Mirundi kino kikugamba bokukirizo signing ebyo biwandiiko mbu ono tomwogerako no bagenda kugoba ne ku radio joli no tomwogerako kyavaddi nze bompita ku radio omuntu gwe siteeka mu kamwaka nga abeera Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebi teri mulala ekyo kankibabulire nyina ekintu kyembategekera mwenna bafans bange nyina ekintu kyembategekera social media ennaku ezo lwe bannumba nabaddiza fire ensi yonna neewulira ku peegi yange you attack me I attack you you love me I love you simple there is no middle line buy me ice cream I buy ice cream give me flowers I give you flowers cut my back I cut your face period fe tuli bajju ekyo kiri subject to debate name aba Minister of Health Dr. Change Dr. Diana Muganda nge Kabanda nakulabye ng'ogamba mbu yali volunteer nga volunteeringa ku Kibali Black mumuliisa abaana be sente zitamanyiddwa bulungi zifuniddwa mu COVID-19 pay her Bad Black successfully yakola akalango akalungi ennyo kembadde ndaba buli wendaga ongamba otya mbu yali volunteer kuki
mwe muyina abaana ffe situlina baana mwe mwagala okulya ennyama ffe tulya entula ffe tulina kumatadde oba mwenga muyina sola muyina amasannyalaze muyina buli kintu mutinkudde bannayuganda njagala mbabuulire but I can assure you buli muntu yeetabye mu kubba eggwanga lino tumumanyi mubbye eggwanga basajja mmwe ne bakazi mmwe mubbye eggwanga lino buli lusozi lwonna muluzimbyeko mwe mukola ki President Yoweri Museveni simple kola ekintu kiri bwe kiba oyalaga bigano gonna gayole gonna gamaleyo kintu kiri kimu gamba nti buli muntu ayina ekizimbe ekisoka ekisuba milioni 5 akubula ejja sente olikolabe embwa zino bwe zifuluma mu maofisi nga zidduka emisinde simple president kyoba okola mwe bantu mwe abandaba oba oli wa FDC oba oli wa People Power oba oli wa DP oba oli wa NT oba nawe oli wa NRM kijja tutwalira emyaka 2 okuzzaawo Uganda bana abasajja gye boonoonye for the last 34 years. They still with impunity. Babba buli wamu buli awali sente be baliwo. Okitege kati faba byogerako nga bagoba tokkizibwa kulinya ku radio tokkizibwa kubera ku TV. Kati omuzungu yatukolera social media. Ate ne bwe atutta bajja kuwolera eggwanga ekyo kanki babulire obwo obumundu bwe mutambula nabo mu bumotoka obwo n'obwo bugombe mbatuna n'enseka n'okuseka mubbi eggwanga abaali abaddugavu kati mweli weeru muyina obubina mulinga ng'enjovu n'ebitumbwe by'enkana emigugo successful mulibbi nemwe temukaabira Mirundi nti yavudde ku radio mwekaabire kubanga it's Frank Gashumba